olw'okunjagala bwe mutyo ekyamazima kyo mutuwagadde kubanga maze emyaka kumpi ena ku social media nga nkola programs ez'enjawulo so abatakkiriziganya nange ntera osomako mu komenti zammwe bw'oba olieyo nga tokkiriziganya na bye njogedde kola ebintu bisatu genda oyogere ebibyo by'oyagala naawe gwe genda naawe ow'endowoozayo eno yange bakiyita opinion omaye abamu temwasoma this is not a court nti mba apadde ruling this is an opinion naawe osobola okubeera neeyo you can agree or disagree with me kigamba nnyo abantu you don't have to abuse me sijja kulowooza nga bw'olowooza so kyekitufuula ab'enjawulo mu nsi nti we are different. I'm a student of reality, student of psychology. People are different. It is attitude, it's personality that shapes attitude, and attitude shape behavior. You can't change your personality. Eonayeso bimujikola nnyo. Mbujuni yanyenda chusa personality yange ani abigambye. Personality is the biological you. The personality traits. These are traits zolaga in most of the situation enduring. So kakati, how can you change your personality really? You can only change your behaviors. But your personality is the biological you. You can't change it. Neno ulilero muntu atasoaga Junior. Ninda lero chusa personality yange. Nogo bono ya soma bichi. Which university did you go to? People change behaviors. But it is personality and attitudes that give you behavior. If you have a bad attitude about me, even the way you will behave towards me will be like that. Bwoba tonjagala nene isayo. Unza nobutangama nti tonjagala. Your behaviors will show me what is inside your attitude. So, ebintu ebyo bitono mu biyige. Segera personality doesn't change. It's a biological you. Junior wemba ndi muyombi nja kuba muyombi. Segera o abantu temu America I will still quarrel. But I will change my behavior. Mayiwa abantu nga basoka kuba balungi ne bakyuka. No, omuntu ono yali musirise. He was just behaving as quiet. But actually his personality is not for quiet people. He's not an extrovert. Sorry, he's not an introvert. Because if you score low on extroversion, directly you become an introvert. Some of you score low on consciousness. Some of you score low on agreeableness. Some of you score low on open to experience. Nira kati really President 7 I know kutongera ku center tusomese gwanga. Tubabulire ebintu bino. So eyo ntandikiddeyo butandikizi so that temuddamu kola nsobyeyo. I'm going to change my personality. Personality doesn't change. You can only change your behavior and your attitude, the way you see things. Jose Chameleon mbuyalwadde. Manyi Chameleon yazanya nnyo obubadi. Mpaka nakati amawulire ga Chameleon okulwala tukyagatankana. Chameleon yazanya nnyo obubadi, watch out. Ebintu Chameleon byayogera tumala verifying nnyo. Up to now wenzijidde ku mpewo. Nga amawulire g'okulwala kwa Chameleon gakyali mu nkuubo. Abasinga obungi bavudde ne bagamba si matuufu. Kuno kwegase promoter w'amaanyi Bajjo. Eyavuddeyo Jjo Bajjo n'ategeeza naga nti bannange Chameleon alabika si mulwadde. 60% nzikiriziganya ne Bajjo. Chameleon azaaza nnyo obubadi over the years.
naye teri kaali kamulakidde. Simanyi lwaki ono muganda we Palaso ng'agenda okuzannya kano akabadi akamulakira teyabuuza ku muganda we Chameleon. So amawulire ga Chameleon okulwala tegannaba kubeera verified. Naye g'amawulire g'empulira genkakasa imbu gavumenti yamuwadde obukadde 3. Tukubireko Mukama engalo ez'amaanyi. Imbu allegedly Chameleon 3 olwedda abiyina. Nenga bye okulwala Chameleon yalabika mulamu. Chameleon tayinza kukkiriza ono omwana alien skin yefuga amawulire. Chameleon tosobola kikkiriza. Chameleon gwe mmanyi ayinza okuddawo n'atapanga yo kabadi. Chameleon tayinza kumala mwezi. Noliro busungu nga bukutta eno network ya Airtel. Kirwaki President 7 bino bikapuni nabyo tabigoba wano. Nga lwaki President 7 bikampuni bino ebyamasimu tabigoba ne bituviira. Look at this network. Nagaba na Airtel bakwate ko batambule bagende bino bi South Africa bye muteni nabyo nabigoba. We get serious network companies. I'm busy explaining something important. Network erimo kuvaako. Lwaki tabagoba mu Airtel? Why doesn't the president chase these network companies out of this country? Because they joke. This is a joke here. Ndiku live. Network ya Airtel evaako luyali. What are you doing here? Noliro busungu nga bukutta. Nuga lwaki President 7 tukera ku machano okulanga amini bikampani by'amasimu bino ne bituviira. Abawalabu bana Airtel ne batambula ne bagenda. Bino bi South Africa bya mutene ne bino bitambula ne bigenda. Nitufuna makampani okuva e Europe. Tubya kisiru nze. Misime yabavuma yali abasobola. Network anefuka network. Swaya 4G, 5G, swaya 7G. No sense. Buli kimu mu privatizing. Everything is in the hands of foreigners. Wante tuyogereko. Every time disconnecting. Let all these foreigners live. Let umeme go. As if South Africa colonized us. If South Africa Arabs. Yeah. Wamamba dewa nga network atena vaako. So Chameleon tayinza kukiriza alien skin yefuga amawulire. Tasobola. Nira Chameleon yino kupanga ya akabadi. Ayino kupanga ya akabadi mbumulwadde. Ninge chamazima ddala Chameleon yalabika gyali mulamu. Naye ayina okuba n'ekimubeeza mu mawulire Chameleon. Kwa alien skin amawulire abadde agatutte. Nga tekyali aboogerako. Kakati awo omuyimbi oba tokola. Ama news kwe balya. Era okumanya nti abasajja bano era baagala nnyo obubadi. Bebe kulu era abadde alina postinga ku summit mulwadde. Era ne bebe kulu yabadde ayagala talkability. Kwe kupostinga ku summit mulwadde. Nenga bebe kulu talina nkwatagana na summit.
So kakati Chameleon gwe manyi kabaka w'obubadi nga wazaza nnyo obubadi over the years. Chameleon si mulwadde. 70% Chameleon is not sick. Alabika yesibye ku bulwadde bwa muganda we. Because what I hear, muganda we ye mulwadde. Naye Chameleon obulwadde bwa muganda we n'abwambala. Ebisatu byo Chameleon yakuulise nabyo. Babimuwadde. Bwempulira. 300. Naye aba government eyo nkola eyokuwanga abayimbi abamu ssente kubanga balwadde. Mbi mukwate ssente ezo mugule eddagala muliteeke mu malwaliro. So it is just pressure from alien skin that Chameleon yerwaziza. Ninga amazima ddala over the years Uncle Chameleon azaza nyango obubadi. Obuyitamu ne buyitamu. Obulimu ssente ne bamuwa. Obuganye ne bukola ki? Ne bugaana. So amawulire g'okulwala kwa Chameleon mpaka nakati gaganye okubeera verified erifa abatunulizi b'ensonga. Kwa Chameleon buli wakola ekintu tusooka kinoonyerezaako nnyo kubanga ebisinga obungi bibaamu n'ebigendererwa. Ninga gwalabira wano tosobola bitegeera. Tegeera tubirabira wala. So let us pray for Chameleon. Nti esente obukadde obusoba mu bisatu waba yabufunye tetumusabira abulye bulungi ngera wazaalya n'endala. Waliwo ne bamuwaako $5,000 ejja $, kuva ekapeeka okwegamba kale ye Chameleon azenga aliira mu bubadi bw'aba talwadde enkya aba awenyera bw'alaba nga amawulire tegamuliiko nga gagenze ku balala ng'afunayo ababoda abo baakuba emiggo bw'alaba nga talina gwakuba Chameleon n'anoonya gwakuba nga taliiwo ng'akuba baganda be. So that's how he has been maintaining his brand. Chameleon is a man of controversy. So even today's sickness, we are not saying nti Chameleon tasobola kulwala, but I'm giving you a brief history about Jose Mayanja oba Joseph Mayanja engeri jazaza nyamuko obubadi. So nebwe kibanga Chameleon mulwadde kitubeerera kizibu wanu okukkiriza to verify it kubanga ono omwana alien amawulire agawambidde ddala buli kimu alien. So my musicians abagala kwa showbiz mu Uganda yaggwa tebakyalina sente. Goliya yasumbuwa ekibuga edda balwanisanga showbiz nti Chameleon kye yakoze governor tewali mana hakuna pesa iya omwana w'omusiraamu bumaali. Abayimbi bayina ebizibu sina bayimbi boka economy yonna. In fact abasigaza state kati bannabyabufuzi n'ensi yayavuwala kuvira ddala mu covid. Abantu tebakyayo bantu tukuba enseke ne kati n'enseke nazo tetulina we tukyaziteeka. Nedda abantu twabakubanga enseke ne kati oyingira amabaala gonna temuli muyimbi banweki omuntu akwate $5,000 agule enesi bebekulu ye yasigazaamu ndowooza katono okukola ebyo ebintu kati ebya showbiz. Kati showbiz wa $5,000 Hennessy muyimbi kyasobola okugula Hennessy era kakati babeereyo mu bubaalabaala bwabwe obw'okukyalo. Omuntu n'abanga asula mu nnyonyo n'ali ekyennyanja emulungo. Showbiz zaggwa tebakyalya ku appearance. Economy yagwa. Nusanga omuyimbi gy'otasubira na kumusanga
Nosanga omuyimi ng'aliwa minisita asimbye layini. Kyannaku nnyo naye tekiri wano wokka. Ensi ye yavuwadde. Nabagamba Europe. When Europe sneezes, the whole world catches a cold. Europe bwe yasimula ensi erwala ssenyiga. Bulaaya kasita yayingira olutalo lw'e Ukraine. The financial architecture of the whole world had to suffer, including Uganda itself. So our musicians are not doing well. Of course, obusente babamu nabo, because they sing every week, every day, babayita mu bivulu. But sente zo ekyamazima ddala zaakendera mu bantu. So Chameleon waba alina kufeekinga bulwadde afuneyo ebisatu temumunenya. Temumunenya musajja mumuleke. Omuntu kati government kati we yatuuka yajjajja teyabulwa bw'otamala kulwala niwaba n'akataago kannuma teriyajja. So Chameleon being a man of all seasons, ayinayo emikwano mingi mu government, he can really fake his sickness and get the 300 shigira. So ketwongere omusabira Chameleon ayongere okupanga obubadi obulala era tujja kubeerawo wano tubwogereko ate era tuburecommending kwa kati industry yagwa. Alien skin kati yavuga industry. Nyimba ntono. Abayimbi abali balina okudda mu studio bayimbe bali mu federation balwanagana billion ya 3.2 ze balinda bazirinde. So bannabyabufuzi ne ba technocrats bebasigaza sente. Kirevaje yakomyewo. Kirevaje yakomyewo. Naye Kirevaje mumupike empola ayinza okubasala. Kirevaje nenga Kirevaje ye yakomyewo era concert weki kwa project Alien Skin jaliko ya kuzukisa bonna abafa mu music industry. Alien Skin agenda bazukusa. Alien Skin lwaki tuleka abantu abagwa ne bawumula. Kati Charles Nalubega ne Alien Skin ayina kalira babazukusizza abafa ka mu music ne Charles Nalubega okomyawo waki Alien jango nebuze kaba mubaleke. Oraba ne Leira Kayondo ne yakomyewo olwayogedde ku Alien nafuna views. Leira yali mukyala wa Mbuga ne beekuba mu kooti wano ng'ensi eraba. Ekyali kisumbuye Kirevaje lyali ddogo eyamuloga tombuuza. Ninga it was witchcraft. Era tekijja kwewunyisa ku concert ya Kirevaje enkuba etonye. Alien abantu bajja kwambaza ebikoligo byabwe. Ojja kwagala kuba wasoka n'ozukusa Bitex. Oyo nadda mu game. Kati bano bonna abayimbi abagwa Alien agezaako bazukusa nga Yesu wagaba obulamu. Naye abamu baleke. Bozukusizzaako bamala. Leira Kayondo naye namulabye bambi mukazi wattu avuma ku Alien Skin afune ku mawulire. Bw'oba ayagala abantu bakutegeererwa itidda ovuma Alien. Ekyaddala kyekisajja kyekirina abantu. Andi abantu bajja kufollowinga ng'omuwaana.
bwegeno omuvume bajja kuwa attention. So kirevaje kisubire nti eddogo lye bakuloga wali eyambuludde. Tetwagala nkuba eveeri etwale concert, twale stage. Bye biri mu music industry sagala jigenda nnyo. Manyi mwina abawagizi bangi n'abayimbi babeera nnyo kuno. Naye kantwala okusaasira kwange eri famire y'omugagga eyafudde aponyi eyafiridde mu accident kya kitalo nnyo eri business community y'eggwanga Uganda. Ekyamazima ddala aponyi abadde mugagga ebyaddala era ebizimbe ne assets zaleseewo zeeraga lwatu nti abadde businessman. Abadde taliisa Uganda yokka wabula ensi yonna ng'ayita mu UN. Mu kusappulayinga kasooli mu UN abadde wa kitalo. So ensi yonna aponye ebadde mumanyi olw'okusappulayinganga kasooli obuwunga eri amawanga agakubiddwa entalo nga Southern Sudan n'amalala ng'ayita mu kitongole kya UN. Kale omunnayuganda atuuka okusappulayinga UN emmere taba wa bulijjo. Accident bwetu bwe yabadde ng'ali mu mmotoka ye ekika kya V8 empya UBF mpya nzirugavu ng'erimu ze ya bangi erimu ze esi naye omukama teyamusobosezza kuwona accident. So bwe bityo bwe birabise si birungi era tusaasira nnyo famire. Famire eyaponyi mukole muwala wa mulwana bye yakola. Mukole muwala wa mulwana bye yakola. Sibanya yakyakulira ba Manufacturers Association. Oba nawulira yavaako. Amawulire ku bitonotono byemmanyi mulwana bwe yavaawo. Muwala we olw'okuba nti yali abadde mu business ebbanga. Because abaana bano abaana b'abagagga babateeka mu makampani. In fact ekyo kati bakijja India. Omwana n'abanga akola decision ya bukadde bubiri naye ng'esukka ku bukadde 5 mulwana yagikola. Nga ye muwala we decision zaakola za sente entono bukadde 2 bukadde 3 paka bwe yafuna experience. Era tubulanga mulwana group of companies teyagwa because muwala wa mulwana was in the business already. Nga byonna bimanyi nga bibadde bitambula. Naye balabika balina amabanja ne batula n'omunene omu. Bino byenjogera ne bafuna omutake n'ayongera sente mu business. Kakati aponye empire family eyo kyeyina okukola. Simanyi oba mubbo mubaddemu amanye ebya business. Mwina kukola kati alliance na muntu abongeremu sente mu business. Mulwana teyatagala. They had the money. Ng'oli avuddewo because so many times abagagga bano ebaffe ebintu byabwe bigenda akatuli ya BMK. Kibi nnyo okuba ne bashareholder nga tebamanyi business. So ketubasabire nti family ejja kukwatagana efuneyo investor omulala gwe bapataninga naye abongeremu sente batambule. The issue is getting capital. Nenga bye byaponyi ngera ku mbaga ekutabula museewo Fred Kajubirumbu ye matumpagwa esajja ky'ettake ekiri mu Katoyi kyavuddeyo dda nekiwa ebyekisiru byakyo nga bulijjo mbubasemote simanya bamu. Kati abantu tebafa buli omwana afa banaba basemote